ali wakawanga apama mizige. Ali wakawanga avude toyiri bayina yona. Ali mu jalo mazokola ki? Sawa zino katikati nkubidwa simu kuve. Sawa zino katikati sawa zino. Ali mu jalo wange mwapama. Gubagamba ko wona wange toyi. Oya nkubide simu nanga majango akali wabuzi. Mene ninya pikipiki. Kesusi akabanyo kasusi. Jawo mukono. Naye nga mazima ddala ki ekikutwala opame mu luggya lw'omuntu? By the way, ebintu binene ebyokunonooza n'ebyeddogo bagamba mbu abantu balogera nnyo mu mpitambi. Naye tosanganga empitambi nga bagisiizaawo ku luggi lwo bapamye ku luggi simanya biki bizinensi yo biki. Kigambibwa mbu twaba babikkiririzaamu ennyo mbu bagirogeramu nnyo. Naye era togamba nga ono yazze n'apama wano eno. Ebeera nsonga kati ne mulimu ebintu bannange okutambula kulaba okudda ku nnyumya otunuulira omukazi omukulu eyayita ne ku myaka gy'ogamba mwana gwe topamaawo, mwana gwe sakugamba opamenga mu ttooyi, mwana gwe kubanga oyo yagiyita mudde byabyogera dda myaka egiweseeko emabega ddadda. Naye gwe n'ogenda mu luggya lwa munno n'ositama n'opamawo. Sisuubira mbu wagenze ne toilet paper kakibeere ekipapula bino ebyamawulire. Sisuubira mbu wagenze n'ekitabo obugyemu olupapula. Sisuubira mbu wagenzeyo wadde n'ekibokisi kya TV. Omanye ekyo bonna abakosezaako ku bipapula nga tewaliwo emergency ya toilet paper. Ekyo tekikunyika ekibokisi kye baguliramu TV binene ebyo bibeeramu sabbuuni ebyo bikaluba. Ekikutwala opame mu luggya lwa munno.